ate ne gavumenti bwe erwanyisa obwavu tegabirira buli muntu ssente. Gavumenti nayo terina ssente ziyinza gaggawaza buli muntu. Ekyo njagala mmwe abeesimbyewo mu kinyonyola abantu bakitegeere. Gavumenti ssente eba ezigyewo. Kaakati mu byafaayo tubadde n'obwakabaka obugagga obuyitirivu. Waliyo obwakabaka obw'Abaroma. Bw'oba oli munnabyafaayo tekubanga wabusomako baali bagagga bazibu. Waliyo obwakabaka obw'Abamongol Empire, Genghis Khan. Waliyo obwakabaka obugagga obw'Abangereza. Baatufugana wano ne batuyigiriza n'okwambala amasuuti. Naye nabo tewaliwo kiseera nga balina essente nga batudde awo ne bayita abantu bajje buli omu bamugabire agaggawale. Wabula gavumenti ewagira enteekateeka ezirwanyisa obwavu. Enteekateeka ezo ziba zikoleddwa abantu. Kati nga ffe mu Bwakabaka Honorable Katabaazi abadde atwebaza ndoza mwanyi terimba. Gavumenti bw'ejja n'etuwa obuwumbi wano mu Bwakabaka tutwale mu bantu bavu. Ekyo gavumenti ekikola. Naye tesobola kujja bantu mu bwavu. Ekyo abantu nakyo balina okukitegeera. Era mwe bannabyabufuzi temusaana kukola bya kikuumaaza ng'ente eyota, ng'ente esula ku kyoto. Bwe bw'owulira essanga olowooza nti ekumamu. Tesobola kukuma mu kyoto. Omubaka wa Parliament n'olwekyo ateekwa okuba n'obusobozi kubanga agenda tutwogerera. Obusobozi okutwogerera. Asobole okutuusa ensonga mu Parliament ne mu bifo ebirala. Tubeera mu nnaku enkulu twakava mu Ssekukkulu. Batera okuyita BMP. Lutikko erubaga jangu obuuze ku bantu. Oba Yidi ekibuli. Bayita abantu omusiraamu jangu obuuze ku bantu. Nga tosobola kubaako ne byotereeza. Kakati ne mu Parliament bakuwa omukisa okwogera. Oteekwa okuba ng'olina by'osobola okunnyonnyola abantu. N'ayimirira n'atulaga ebyetaago by'abantu ng'alina obusobozi okukikola. Ng'ebyetaago ng'abimanyi kyekisookera ddala. Ate ng'asobola okubirwanirira. Omubaka wa Parliament ayinza obutaba mukugu. Si buli mubaka wa Parliament alina kuba yinginiya oba dokita oba looya. Era waliwo ababaka ba Parliament abamu bendabye nga baddeyo okusoma amateeka biki. Mikwano gyange mbakubira amasimu oba mbayita. Ebyo biki by'ogendamu ebyo? Weemalire ku byakukiikirira bantu. Ogenda kusoma obwa looya. Toteekeddwa kubeera looya okubeera mu Parliament. Omala obiseera emyaka 5 ate ebyo ebisoma obukulu nabyo bitawaanya okukamala. Sibalimba. Ebintu byonna ebisoma obukulu bitawaanya. Nga mugamba lwaki wasoma? Era wagenda ng'olina bye wasoma. Singa oyongeddeko ebyo wasoma twanditegedde naye buli omu ayagala kubeera looya kubanga mu Parliament waliyo ebyamateeka. Naye obukugu kikulu. Ngambye nti si buli mubaka wa Parliament alina kuba looya oba dokita oba inginiya oba biki ebyo. Naye obukugu kikulu. Oli bw'abeera dokita tugambe ayinza okuteesa ku bikwata ku mateeka. Okuteesa ku mateeka tolina kuba munnamateeka. Naye bw'oba omukugu osobola okubiteesaako. Osobola okubiteesaako wadde nga toli mukugu. Bwe banaatuuka okugawandiika nga bwe galina okuwandiikibwa bajja kugenda mbali abaagasoma. Inginiya asobola okuteesa ku by'ekisawo. Kubanga mukugu mu mbeera ze mwali naye si musawo osobola okubiteesaako. N'ogenda ne kuleeti ya bbiya. Bwe kirowoozeeko mukwano gwo oyagala kumulaba gy'olieko ekisaasi gyendi akanzija olw'eggulu tunyumyemu mu mmotoka n'ajjayo kuleeti ya bbiya. Oteekwa okumanya nti Latifu Ssebaggala takkirizibwa kunywa mwenge era sijja muliraanya mwenge. Oluusi bwe tutula n'abasiraamu ku mikolo okuli ebyokunywa eby'omwenge tutera okubijjawo obutabakaluubiriza naddala bwe baba nga bamanyifu kubanga bajja bakuba ebifaananyi ebita by'omwenge biri mu maaso ga Latifu Ssebaggala abantu banaagamba kiki maama obadde ki.
omubaka wa parliament ateekwa okumanya bakiikirira kye baagala. Ffe mu Buganda tufiira ku kabaka atayagala kabaka atuviire. Tuviire. Lwaki ojja gye tulifa abaagala kabaka ngwe toyagala kabaka? Lwaki ojja gye tulifa abaagala kabaka ngwe toyagala kabaka? N'ogenda e Lubaga n'ovuma paapa okimayo ki? Kakati n'olwekyo mu Buganda twagala omubaka wa parliament anayogerera ensonga za Buganda Ssemasonga 5 awatali kwekomomma, naye nga n'obusobozi obuzinnyonnyola abulina. Nze ng'omuntu siraba lwaki tetusobola kuteesa mu parliament mu Luganda. Kisoboka. Kakati bw'ogenda e Switzerland, mu Switzerland balina ennimi nnya entongole. Balina Olufaransa, balina Olujamane, balina Oluyitale, balina ne Romanish. Bw'ogenda mu parliament ye Switzerland osobola okuteesa mu lulimi ku nnimi ezo. Era mu bunankani buno mubaamu omuntu gwe oba oyogera Olufaransa bakulaga wali. Gwoba tosobola kugobera Olufaransa nyiga akapeesa ogoberera Romanish. Byayogedde mubaamu omuntu avunula nga bwe bakola mu kitebe ky'amawanga amagatte. Nze siraba lwaki mu parliament mutasobola kuteesa mu Luganda. Ne wabaawo omuntu avunula mu Luzungu oli n'ateekako akantu akamubuulira eby'Oluzungu. Naye muwulidde kye mbagambye, nze siraba nsonga lwaki tebasobola kuteesa mu Luganda. Naye ekyamazima etteeka ligamba nti bateesa mu Lungereza. Abaffe bw'oba tosobola kumala ddakiika 2 ng'oyogera Olungereza mu parliament onooteesaayo ki? Anti kirabe bwoti baleese etteeka erijjawo ekitongole ky'emmwanyi baliteesaako mu Lungereza. Gwe kikuluma nnyo eky'okugjawo ekitongole ky'emmwanyi naye tosobola kubaako ky'ogamba. Mujjukira ke nabagambye ak'obusobozi. N'ensonga za Buganda osobola okuba okuzoogerera. Onookoma bukomi kugamba abantu nti weddira mutima. Olina okubaako by'ogattako mu lulimi luli lwe bakozesa. Mu Buganda twagala omubaka wa parliament atava ku lusegere lwa Beene. Beene yagenze Bulemeezi. Gwe gwowe Bulemeezi tetukulaba. Kiki ky'oliko ky'okola ekisinga kabaka? Kiki ky'okola ekyo ekisinga kabaka? Mukungu asese. Bano ba minisita obalaba kabaka be yampa bakimanyiza olukibabuulira. Bwe mba namuyise namugamba bweppo Beene yakwetaaga. Bweppo Beene yakwetaaga. Yensonga yokwebulemesa okujja nga nakuyise. Kubanga emirimu nkola gya Beene. Bwe nkuyita oteekwa okujja. Bali n'obagamba bannange ogw'embuga gusoga obuko. Kakati Beene ali Bulemeezi nti ate gwe wagenze mu nkiiko egindi Entebbe simanya waliyo conference. Saagala omubaka wa parliament ava ku lusegere lwa kabaka. Ngamba w'omu Buganda y'abaffe omubaka wa parliament yandivudde ku lusegere lwa Katikkiro. Katikkiro agenda Buddu ewa Francis Katabaazi Katongole oli luddawa. Era bw'oba tosobodde waakiri weereza obubaka ogambe nti omanyi mu parliament leero nze naleeta ekiteeso ate nze ngenda okukyanjula siina kyakukola. Tukitegeere naye tetukuwuliza, tetukulabako, tetumanyi bifaayo. Olwo omanyi abantu kye baagala. Okimanyi nti Katikkiro bw'agenda eyo Kalungu eyo abantu bamwaniriza okukamala. Oba emityana eyo yonna twalina Joyce baagala nga ndi mu mwanya enkuba n'okuba ono naye yajja yeetegese ng'alina amageetesi asobole okusobola ebisooto. Oyo ye mubaka gwe twagala. E Karamojja tebasobola kulonda mu mbaka atamanyi nnono ekwata ku nte. Bwe kiri
nabanyumiza bwe nagenda e Karamojja eyo mukwano gwange mu Karamojja n'anyumiza ayina ssente azze ewaabwe eka batudde awo balidde ekyeggulu agambye kati taata nga bwe nfunye ku ssente mbadde njala kuzimbirayo ennyumba omanyi bo basula baziyita bamanyata obusiisira bwe buti nanjala kuzimbira ennyumba zino nga zetuzimba zino eza bulijjo ensereko obulungi namugamba kale kati nkooye ne tujja biteesawo ku makya n'agenda neyeebaka ku makya bwe bwakya emboozi n'ekomawo namugamba nga bw'ofunye ku ssente bwaningiddeyo ku nte naye ng'alina ente nga 150 teyali mubi rupiya ng'agula ente oba 200 muwendo ngwerabidde gwe yaŋŋamba yamugulira ente ezisinga kitaawe ze yalina n'akomawo ku kibuga n'akola wayita emyezi nga 6 biki tezizadde n'addayo e Karamojja okulaba kitaawe nga taata omanyi najja wano wali oyagala nte wazifuna naye n'ennyumba eno tugikyuse naye lwaki bino byogera kiro nga nkooye toŋŋamba nga bintu bikulu bwe bityo nga nkooye oddayo ddi ngenzira luli ye tunaabyogera nga tonnaddayo era enkeera yamugamba nti amwongere ente olwo ng'ente alinga mu 500 n'aŋŋamba nti kitange namuvaako era essente ezo yazikwata n'agula puloti mu kibuga Moroto n'azimamu ekizimbe mulaba ennono y'abantu oli ayina ente 5 naye ayagala nte endala wawulirira amaanyi fe Abaganda Kabaka yekitaffe n'olwekyo mmwe abeegwanyiza obukulembeze twagala ensonga eyo mugitegeere naye n'abo bwe musaba akalulu babatunuulire bagambe naye ono ategeera Kabaka twagala byakwewuguusa ng'ensonga za Buganda ziri mu ddiiro kyati nagenze mu kiyigo kunaaba mu ngalo obwedda tomanyi nti engalo bazinaaba olinda bateese ku ensonga za Buganda olyoka ogenda onaabe mu ngalo mu kiyigo nsonga eyo nkulu awo nno tukubiriza abalonzi okulonda ababaka abategeera ensonga zaffe abateekweka Kabaka abalina obusobozi okuteesa tukubiriza abalonzi balonde ababaka abavumu abanaalwanyisa ebinyigiriza abantu nga tebakololakolola ensonga wagiwulidde eriwa mujogere ekiri atabaala n'asigadde eka sitwagala batiitiizi era twagala abantu balonda ababaka abasobola okuleeta ebiteeso ebizimba ensi yaffe Uganda erina obusobozi okukula bannange n'ensinga ensi zonna zino ezitwetoolodde tulina ebyobugagga ebitayogerekeka nabadde ku rediyo ku CBS ne bagamba nti Uganda ekwata kifuba kya 8 mu kuyingiza abalambuzi twandibadde tusobola okusinga South Africa yesooka neddirirwa Misiri nekudako ndoza Morocco n'ensi endala laawo Tanzania naye eri mu maaso gaffe yetusinga ensi ezisinga ze bayogeddeko nzibaddemu sira lwaki zitusinza abalambuzi bw'olaba Uganda nga bwefaanana naye biteeso ki ebisobola okuggyayo obusobozi bwaffe okusikiriza abalambuzi omuntu n'alinnya nnyonyi okuva e London okutuuka Entebbe essaawa 8 ayagala kugenda mu bizinga by'Essese ate n'amala essaawa 8 ku luguudo okutuuka ku bizinga by'Essese teebereza ku mitendera emirala nga bano abeegwanyiza obwa meeya oba obwa district oba council twetaaga abakulembeze abategeera embeera z'ekitundu era abeesowolayo ne bazissa ku mwanjo kambawo ekyokulabirako Material wanga bwanika mumulaba ebbanga lyonna alwaniridde obutonde bw'ensi mu Wakiso abo betwagala era olumu namuyita ne mugamba gwe muto wange genda mpola yali asikasikanya abasajja sene nemugamba nti abasajja abo bo tebalina biruubirirwa ayinza okukugjamu erinnyo ku myaka gyo banaakugjamu erinnyo gana amannyo ag'amazungu ono ganaasoboka lwana naye twasikasikanyiganya nabo ng'obusungu bujula okumwabya yagamba mu abasajja muva mu nsi zammwe baali ba China ewammwe China lwaki tumusima omusenyu e China ne muguteeka ku mmeri ne muguleeta wano musima munnalubaale ng'obusungu bumutta naye kyengezaako okugamba omukulembeze alwanirira ebikwata mu kitundu kye nga tatidde
betwetaaga